Nasaba nnyo nfuna omusajja nga si mukulu. Wasaba ng'ofuna omusajja nga si mukulu. Balime kugamba Fifi alina sugar daddy Fifi kino ekyo kintu saakyagala. Nga tonnalaba musumba wali okola biki? Nali nsoma. Balasoma busome? Ebisomo byo jaggwa? Tejaggwayo. Twagikomya mu kkubo. Mwenna byawanvuwa. Tejaggwayo bulungi. Musumba ebyemisomo byatuuka ne bitabuka. Naawe ne bituuka ne biyimirira. Buli omu yalina omukono mu munno okulemerera okumala esoma. Ye yalina mukono. Ani ali kusonyiwa Pastor Andrew Jengo ani ali kusonyiwa yalina omukono mu kulemererwako okusoma. Ngola kugamba biki ngakubuzaabuza na biki. Fena twerimbanga kubeera naye yali muto. Nakati akyali muto. So mwerimbanga. Nga tulaba oba tukuze. Ebigambo bye boogera nti amateeka gagamba kino temukikola nga temunnafumbirwa kino wekiti ne wekiti mukyewale mubituukiriza. Twewala. Mubituukiriza bulungi. Kwegamba buli omu atunula ku munne n'aguma. N'ogamba kasita oli nange wendi. Just wait for the right time. That's enough. It's enough. Bannange ku mbaga ya mu helicopter etawuke mu bbanga oyagala mutambulire ku ndogoyi. Tujandeka. Ekinabeerawo kye tunagenda nakyo as long as wetuli. N'omukolo gye guli. Oba kyekiriwo oba mmotoka oba ki. Naye okiriza nti temuli kato kyali wa bulijjo. Okikkiriza oba tokikkiriza? Tokyali wa bulijjo si gwe oli Fifi oli omukadde. Kati oli Fifi mupya. Gwe gy'oyita tebakigamba. Abantu bakyakulaba ng'oli omuntu omukadde. Naye nze nga sikyuka. No, gwenza okuba tokyuse. But how people receive you today? Anyway, waliwo abagamba kuba kati waliwo abakazi abakulu. Naja nafukamira n'omugamba no. Nagamba oli mami waffe n'omugamba don't. Naye n'olaba nti akikola. So meaning about respecting. Abantu batandise okufukamirira mu church yo webityo. Not even kutandika, bakitandika naye nze mba mpulira si kituufu. Omuntu yenkana ne mama wange ate ajja nfukamirire mbu mami. Naye ate ng'aki kiriwo naye nze singa kisoboka tebandi kikoze. Olabye ebitiibwa kati wafuuse dda mami. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Nate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus 647 oba plus 137 eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Eranetegekewa, Global Events Canada, ne Nightingale Initiative for Global Health. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Zelujja omulungi atulaba ku Capital Music okwetolola ensi yonna mbabuuzaako emisana g'olunaku olwaleero. Bannange olwaleero nsazeewo nzije ngwire bugwizi wano Musumba ambush kuba nalabye mu service eyawedde yatwanjulidde maama w'ekkanisa ate nga nze wano ndi waka bulijjo mundaba mbeera n'Omusumba Jengo. Kaakati ntegeddeko nti mukyala we gwe yayanjudde amaze okutuuka wano ali mu parking wano yali mu mmotoka eno eri wano Mark X. So by surprise njagala mbeere nga ate mugwako maama w'ekkanisa y'ono mami waffe y'ono finally omanyi nti natudde wano okuva ku makya nga bagamba alina okubeerawo mu service ne mulinda paka atuuse tewanimbye byabadde bya ddala. Sanyusa okukulabako nnyabo. Obulamu bwo bulungi? Baaba musumba nga tannatuuka. Ali mu kujja. Badde manyi mutambula mwembi. Waliwo lwe muleka emabega naye ebiseera ebisinga tubafe. Mukyatambuza emmotoka za njawulo. Zibona mutambulira mu mmotoka. It depends. Waliwo lwemba nga nina bwe nnina okuyita kati like today badde n'ogenda mu salon. Ogenda mu salon? Mbadde mmanyi nze nti kaakati Musumba ke yalangiridde wabeera woobeera wali kwegamba nga manyi yembeera gye mwataddewo embaza baŋŋamba ebyabafumbo byebyo. Yeah, olumu tuba naye mba naye. Nate waliwo emuleka emabega. Yakyusizza layini nga gye mmunoonyezaako bulijjo simufunye leero. Nga yeriko. Kweri? Otegeera otya nti kweri kati gwe atali naye? Obudde toogera. Obudde munyumya. Naye ng'obulamu bulungi. Bulungi ssebo. Mpozi obuwo. We nisonyiwa okukugwira nze bampita lujja. Ndi munnamawulire okuva ku UBC, Star TV n'omukutu gwa Capital Music. Ku YouTube. Omanyi? Awo kwegamba keko kakakisa kenfunye okubanga nkubuukira wenti. Nesitafuna buzibu. Onzijewa otegedde otya? No, nazze wano. Ne baŋŋamba nti Musumba tannatuuka. Ne mbuuza ne mukyala we. Ne baŋŋamba tebannatuuka bonna. Kati ne nkola ki ne nkulindirako awo. Kati emmotoka wetuuse. Omwami oli n'antegeeza ono g'obadde naye wano nti atuuse kangende mulabe. Kati bwe kujja nga ngoberera. Naye nga just nti abantu ba wano si babi. Banyanguyidde nnyo. Kwe kuba nti nsobodde okuba nga nkutuukako. Anyways bitambula bitya? Si bibi. Ebyaddala tokyuka. Omanyi nti gwe nalabye ku TV yeggwe. Obadde osuubira ngenda kyuka. Nze nabaye ogenda kukyukira ddala nga ŋŋamba oli mulala koono gwe ndabye. Naye ggwe wennyini naye baŋŋambye yeggwe ne ŋŋamba y'ono yennyini. Yenze. Bigenda bitya? Birungi. Pozi mwe. Obadde ngawo? Mukyaki wano? Lindako, Musumba yakujje mu bano mu ndiga? Obadde mbaweereza? Nedda. Obadde mbaliwa? Abantu abeewera abatali ba mu kkanisa. So Musumba ensonga yazijje bweru eno. Naye nawuliddeko Musumba ng'agamba nti mumaze emyaka 5. Kijja kitya nti tubaite tukulabangako ffe mikwano gi? Abamanyi nga ba family members. Emikwano egimu n'abakyaki. Babadde bakumanyi? Kubanga nsaba. Ne mu myaka 5 egyo nzijukira ne Musumba we yafiira awo mabegaawo. Okitegeeza waliwo. Yakulabako. Nga teyakutugamba naye.
Ndowooza twali tetunaaba nnyo. Nga byampola mpola. Ngakati ali ku ntandikwa nga mukyakasabuukulula. Twali tetunaaba nnyo. Naye nga wafuna omukisa ogumulabako naye n'akulabako. Kiki mwasoma mwenna? Ye yasomera ku Green Hill, nze n'ensomera walala. Naye era tweraba nga tanaba kubeera musumba. Gwe wamulabira? Yes. Ha, yali mwana muto nnyo, mwali bato. Yali mwana muto. Byali bya kitono ddala. Twali tukuzeemu. Nsomba ono muto wange wa bunene. Naye nkulaba oli muwala muto. Byali bya kito kati fe abakulu buntukize twogeremu oluusi. Naye nga mwe bali kukuuma kintu myaka 5 tegibeera myangu. Kama akikoze. Wawulidde otya nga musumba ayimirira mu maaso g'abantu live ku TV mu maaso g'abantu abazze okusaba n'abagamba nti ono mukyala wange? Nabadde surprised. Nabadde sikisuubira. Yakoledde surprise? Yeah, cause na after ziri video za linkinga. Namugamba tokyogerako. Kati nezija okusaba normally. Nali ndyawo nga mpise. Ye mu video wali wamu planningira n'ogamba ko omugulira ebimuli. Kyali kiti asooka ombuli okuzira video nga tunatuuka ku kino. No, ye yajja gyendi. Ye yagula ebimuli. Yes, naye ne mukwano gwange ne mulamu wange. Nga tuli out. Kati ena ayogera ne sister we. Okay. Namulagirira. So nagenda okulaba ngazze. Just like that. Tewali muntu oba celebrating a birthday? Byali bya love. Yali ayogera kukulaga nti akwagala. Maybe inako yakijja, but it's all about love. It wasn't birthday. Mutufune bulungi. Abantu mwenga mwina love. Mwebale kutwaga. Mwina love eyaddala. Nze nakkiriza. Nga tudda ku surprise. Nakulabyawo nga buli wakoonako nga shot ya kamera ekuba weeti. Ebyaddala nga nabiraddala. Muli wali tokisuubira nti anaakikola waati. Kulavu yonna jazza kulaga mu segments ez'enjawulo. Wetwali naye simusuubira kujjawo. Because tabadde nnyo omuntu nti tutambula nnyo bwe tutyo. Oba nti mbeera awantu we watyo najja. Yes. Naye kwolo yakikola. Simusuubira yadde. Kati ate n'agattako ekya kyaki. Nakigattako. Enduulu mu kkanisa yakuyisa etya? Abantu nabalabye nga bakuba enduulu bayimba obuyimba. Enduulu teyampisa bubi. Naye ate bandaganya okwagala. Ate nga mbadde ngawo naye nayo balaga oba kipya. So I was like, naye banjagadde ate era mbeebaza. Beebale kunjagala. Essaawa yonna baatugambye ng'ennaku zomeza 23 tugenda kukyala ewammwe Luweero. Weeteeze tosootya okutwaniriza. Mukama ajja kikola. Mukama ajja kukikola era nsuubira bijja kuba birungi. Omuntu lw'obeera omukyala w'omusumba kati wetugenda okuddamu kati nze nakutuumye edda maama w'ekkanisa of course kati kyoli. Sinabeera. Tonabeera maama w'ekkanisa? Mbadde mmanyi nti kati olina kukyeyongerako oba ogatte ku kano abakyala ke bagamba nti mukyala Pastor Jengo omu bw'ati. Tonatuuka keeyita? Bannaye abawala b'e Kampala wano bamanyi bagezi. Wali ketumye nga bukyali. Si kubanga bakunasula. Tetuli officially married. That's it. Nera tekikugaana kubeera nga otandika okwe. So I cannot be Mrs. Jengo omu bw'ati before marriage. Kibulamu wali. Kubaze mule mbadde mmanyi nti otandika okumwetimbatimba kikuyamba okubanga security enywera. You mean you don't need security ku musajjawo? Tomwetagako security? I trust him. Omwesiga. Yeah. Yonna gyali it is okay for now. Okay, yeah.
Not even for now, forever. Me, I trust him. Mwa connectinga mutya. Maife byaffe bizibu njabbi kunyumiza naye soko mbulira ebyammwe byali bityawo emitima okukwatagana. Nali simanyi nti mwana wa Musumba honestly. Why tokimanyi? Ti Pastor Jengo mwana wa pastor. Nali sikimanyi. Akusanga kuki? Tojja bisobola. Naye nga nali simanyi nti mwana wa Musumba. Era teyandaga kabonero konna kalaga nti mwana wa pastor. Nakimanya late. Nyo. Atera public. Ye yakindaga. Kuba ye yakinkweka. Kati waliwo kekyaliwo ne muzeeyi. Kati then ye naavaayo. Nga alina kukiryalinga something. Okay. Awo wamanyira nti mwana wa Musumba. Ate nengenda okulaba nga bafaanagana. Naye nga luli nali sikiraba. Tokiwabudde. Omusanzu otya Musumba Jengo bannange. Fa twagadde. Muntu mulungi. Musanze talina buzibu. That is mu statement ya bigambo nga bina. Oyinza mutukubiramu oti ekifaananyi gwe ku ky'omusanzeemu Musumba Jengo. Njogere ntya awulira. Omugamba nti kino of course aba akitegeera. Muntu awuliriza. Ate muntu mugumiikiriza. Ku challenges zaasanze nga muzeeyi afudde. Yamugumiikiriza andaze okugumiikiriza okw'amaanyi. Omusapootinze otya mu kaseera ak'okusoomoozebwa kuba obaddewo mwakyaze ensi ebadde temanyi nti gy'oli mu bino byonna byayiseemu kufiirwa taata kubeerawo wakati w'Abaganda bubbakumaakuma bino simaa misango bamutwale eno ku kino omuyambi otya? Omulaga nti wendi kyensobola n'ekikola nemugumya nengamba all will be good. Mpola mpola Mukama n'atwanguyiza ensonga nebigwawo nebitaweddewo naye nebikendeera pressure nekkakkana. So wewangulirayo ku mulimu gwonna wano ku kyaki? Tonnafuna mulimu? Wadde mu TV? Byonna bimulekera yekka? Si kumulekera, nyinza okumusupportinga somehow somewhere naye nga size kukola naye. Nti nina kino kyenkola naye alina kino. Eno gundi kampuni nnene mwe muli TV mwe muli kyaki sibaba n'amasomero gakyaliyo ebintu weebityo nga tejuka yaliko ne kampani y'okukumaakuma famire akyalina olulabirira batoobe kati kuliko n'omukyala n'otavaako gufo. Ensonga z'abaana I really do my best ku ky'Abaganda be. Okay. Naye bino nti kyaki sina mukyenkola ne TV sinawo programu. Naye nga tewaali etaaze gwe tolina wogamba nti mu future kale kyaki eyo enjiri wemba ngenze mu Bible study nsobola okugimastaringa. Mukama mulungi waba akikoze well and good naye simanyi actually simanyi. Gwe tolina kyolaba in picture mu maaso awo? Yeah, mu maaso tulina plans naye for now tewali kyenkolawo. Feelings zaali zityawo kyali kitya in picture ng'omusajja agamba nti kulabamu ekyenjawulo nga in response owulira otya era nga reaction ye efaanana etya? Kyantawaanyamuko kwekyo kyali nti za pastor. Yes. Ng'omaze okitegeera? Kyantawaanya omuntu omwagala naye ate olaba oba toli mu position eyinza kubeera mukyala pastor. Yes. Kati nga nze saali nnyo muntu nti nina eddiini nyingi era nga simanyi nnyo bya Bible. Kati nga mugamba nze siina nnyo kyamaanyi kimanyi. Nkole ntya nangamba no with time ojja masteringa.
naga ebintu by'eddiini tebabikaka kuba ffe waffe tuli ba protestant. Oli Protestant? My dad no kati nakyuka. Wafuuka mulokole kati? Naye before. Before mwali ba Protestant. Family yo yali okay go okukyusa eddiini? No, bali okay. Bali fine? Very. Oba eriyo abalala bakyuka olw'okuba wakyuka? Si nnyo naye we wali abalokole wali aba Protestant wali aba Catholic mu family. Yes, naye nga nze daddy ne mami naffe abaana biological sisters and brothers twali ba Protestant naye kati nze nakyuka and my brother tuli balokole. Okay. So otuusewa mu kumanya obulokole oba mu kumanya eddiini kati gy'olimu? Eddiini kuba tekyali kintu kyo? Honestly, tekyali kintu kyange. Naye kati nabimanyira ate okuva yitwa movinga in ne nkimanya nnyo. Yes, nimanya ati ate omuntu osoma Bible omuntu ate naye nakutuuza n'agamba Fifi wano okola booti wano booti omuntu asiibako omuntu yeegayira Katonda nopikinga mpola. Pozi gwe mukyala Fiona Kyomugisha. Nze ndi we Nakaseke district. Oli we Nakaseke. Awo nkulaba wamma gye tugenda ku mikolo mu Luweero eyo. Ng'oyisizaako. Abakyala be baŋŋamba muli baddembe nnyo. Tuli. Yaddala. Tuli. Buli muntu yenna wa ddembe. Si buli muntu. Mulimu abamu nga si baddembe. Wala ng'oli wa ntalo zokka. Nga ye entalo zokka zokka. Mwe baba bazimuleetedde. Baani? Abo baba bazikozeeko. Waliyo omuntu oyo kati ali mu kwebuuza nti lujja tubuulize ku mukyalo oyo ye yakola atya yasaba nnyo kuba kati nga tubijjemu nti wasisinkana musumba kati yali mu kifaananyi y'omwami wo wasabanga nnyo okufuna omusajja waati gwali mukisa ogwakutomera obutomezi kiki ggwe ekyenjawulo kye wakolanga omukyala mu myaka gyo okuba nti Katonda kinaakikuteereddewo? Ngojjeeko actually nasaba nnyo nfuna omusajja nga si mukulu. Wasaba ng'ofuna omusajja nga si mukulu? Balime kugamba Fifi alina sugar daddy Fifi kino ekyo kintu saakyagala. Era ne wenda mwanjulira abazadde bange they were so happy ne baŋŋamba ya ofunye muntu gwe mwenkana. Okay. Sorry for Lucky are you? Tobadde nnyo bano bawala babagala bintu binene kuba always oyagala ebintu ebinene olina kufuna sugar daddy. Osafuna omuvubuka ne mubifuna mpola mpola. Nze I believe emyaka egija from now tujja kuba tulina bye tutalina kati. Emyaka gyo bwe tutandika okwogera ku kigambo bufumbo tulaba nga tuba tukaddiiza nnyo tetukedde. Tekirina buzibu. Wakoyo okulya ssente? Ate watezi bufumbo obeera mu bufumbo era siro okola kyoyagala. Tekikaddiya? Ati mpulira nabbi yakubuuza ebimu mbijjeeyo mu bawala banno abeereyo n'agamba oba oweddeko. Tekaddiya. I know naye. Totidde? Nze nkimanyi ampeddembe. Mugamba nti njagala kino ngenda wano ngenda kukola kino is okay. So tewali nnyo bufumbo. Biki by'otayinza kuddayo kukola mu mbeera nti abantu kati bategedde nti oli mukyala pasita gy'oyitira? Biki ebikwetoddeko? Ebineetoddeko bayita bitewali kuba byaneetoolako dda. Okuva wena movinga in naye ebisinga nabireka. Mu myaka 5 ki ekisinza okubalwisa okuba nti temunnakola mikolo mu butongole wakati wo n'omwami wo? In the last 5 years gwe obadde otudireyinga kiki tubbireko? Ekisooka Mukama batanakitegeka. God is timing. Kuba yaba amanyi nti Fifi omwaka weeguti
bali mu weddinga omwaka lwe guti bali mwanjula ekisooka nti time ya Katonda maybe badde tenatuuka n'ekirala tubadde ne issues nyingi so nolowooza ate emikolo ate kino ate olaba ne kati nti ne bwe yavuddeyo n'agamba she's era batandikiddewo tonakola kino owasa so byebintu ebimu ku bibadde bibakwata naye nga oli ready eri abo abantu aboogera ab'ekika bwe kityo kuba bo tebabulayo how prepared are you eri abantu ab'ekika bwe kityo omuntu omuleka nayogera kyayagala biki oyinza okusaba Katonda now that abasobozesezza otambula emyaka 5 kati tuli ku eno stage gye tutandise n'okwogera nti emikolo gya mwaka gujja biki oyinza okusaba Katonda wakati wammwe n'eriffe nsaba Mukama atuwa obulamu first atuwangaaze bulungi tusigale nga tweyagala sinakindi tweyongera okweyagala abalongo nga tobasabye nsaba Mukama atuwa abalongo kwagamba musumba yongeko erya Saalongo Andrew Jengo nenalongo wefifi saba tuwe n'abaana atweyagaze tunyumire ku mbaga yammwe musumba ki gwe wali yagadde abagatte kuba simanyi nti oba Andrew Jengo asobola okugatta ate mmwe ate asobola okwegatta musumba tasobola kwegatta musumba ki gwe wali yagadde abagatte siri nnyo ntono naye omusumba yina n'atuwa omukisa yanatugatta kuba bona basumba bona tubakiririzaamu ate era tubaagala ku mbaga yammwe erokopita etawuke mu bbanga oyagala mutambulire ku ndogoyi tujandeka ekinabeerawo kye tunagenda nakyo as long as wetuli n'omukolo gye guli oba kyekiriwo oba mmotoka oba ki naye okiriza nti temuli kato kyali wa bulijjo okikkiriza oba tokikkiriza tokyali wa bulijjo si gwe oli fifi oli omukadde kati oli fifi mupya gwe gyoyitya tebakigamba abantu bakyakulaba nga oli omuntu omukadde naye nze nga sikyuka no gwenza okuba tukyuse but how people receive you today anyway waliwo abagamba kuba kati waliwo abakazi abakulu naja nafukamira nomugamba no nagamba oli mami waffe nomugamba don't naye nolaba nti akikola so meaning abakurespecting abantu batandise okufukamirira mu kyaki webityo kutandika bakitandika naye nze mbapulira si kituufu omuntu yenkana ne mama wange ate ajja nfukamirire mbu mami naye ate nga kyekiriwo naye nze singa kisoboka tebandi kikoze olabye ebitiibwa kati wafuuse edda mami naye Mukama yeebazibwa si kibi omanyi waliwo bayibuli weeyogerera ku kusitula n'otuula n'abalangira naye nakyo waliwo olina okukikkiririza ng'omala okufuuka omulangira oba olina kukkiriza abantu bafukamire kirungi naye waliwo bugamba bambi omuntu mukulu kati nga wano olaba nti obudde si bulungi naye naavayo n'afukamira it shows respect naye sitera nnyo kukyagala novuki bakikola sirina kyakikolera kyekyo naye nga tonalaba musumba wali okola biki nali nsoma walasoma busome ebisomo byo jaggwa tejagwayo twagikomya mu kkubo mwenna byawanvuwa tejagwayo bulungi musumba ebyemisomo byatuuka ne bitabuka naawe ne bituuka ne biyimirira buli omu yalina omukono mu munno okulemerera okumala esoma ye yalina mukono ani ali kusonyiwa Pastor Andrew Jengo ani ali kusonyiwa yalina omukono mu kulemererwako okusoma ng'olwakugamba biki ng'akubuzaabuza na biki fena twerimbanga kubeera naye yali muto nakati akyali muto so mwerimbanga nga tulaba oba tukuze
In fact, kyemmanyi nti mwekuumye up to now. That's what I believe. Tukyekuumira ddala. Mukyekumba. Terichi. Teri. Nalwaki buli mpulira nga ntuuse ku byenjagala naye ng'ate njagala neefuge. Omanyi oba oyogera n'owa church n'omwana wa church. Waliwo ebintu ebyo bajja batugamba ng'obiwulira mu ngero kati ng'oyagala obiwulirire ddala mu reality. No this before marriage. Wamma kati webiri? No. Wogamba nno bayinza obutakutegeera. Ebigambo bye boogera nti amateeka gagamba kino temukikola nga temunnafumbirwa kino weekiti ne weekiti mukyewale mubituukiriza. Twewala. Mubituukiriza bulungi. Kwegamba buli omu atunula ku munne n'aguma. N'ogamba kasita oli nange wendi. Let's wait for the right time. That's enough. It's enough. Bannange. Abantu bwe bati bakyaliyo Mike. Omanyi oyo omulokole gwempise naye. Sajja wange oyo naye mulokole nnyo gola ku kamera. Kirungi. Era namugee tujja ku church n'asanyuka nnyo. Biki byogenda okukola single handedly okulaba nti oyongerako naddala kati kugambe kuba ku church oba ku TV kyonna kyosanzeewo. Njagala Mukama ampa obusobozi already naye nakitandikako naye nga olimu sente zibula naye singa mba nzifunye Mukama n'agabirira nyambe ku bantu kyensobola. Oyagala kukola bi charities? No, already waliwo bye mbadde nkola abaana bali disabled webito mpola. But nsaba nnyo Mukama anyongere sente nange mbeeko gwenyamba agambe ndi wano olwoli omukyala nkyagala nnyo era Mukama akinkolera. Enkuba etukuba naye muli mbinamu kafiri nga kagamba nti wenkugambira nti kankole wenti ne wenti ogenda bampadde akatebe kantulemu just second emu yokka tumale okubeera nga tumalayo kana akaboozi katono nnyo tubeere nga tukamalayo kubanga n'emboozi wano we tugituuse yeetaaga okuba nga tumalayo kaakati. Omanyi bino ebintu si bya bulijjo naye nga okusookerera nkyakwebaza webale tuwa obudde webale kukiriza kwogerako naffe kirungi nnyo ekyo. Kaakati munnange obadde okyaŋŋamba obadde okola zi charities byobadde otunuulidde for now ogambye sente ze zibadde zikyagira nezikwatamuko naye nga picture yakyo general oyagala kifaanane kitya wali yagadde kibeere kitya mu kifaananyi gwe kigendererwa kyo? Kibeere nti omwana asobola okusanga nga tali bulungi nemuyamba maybe starting something wabanga muto nga asobola n'ebyokusoma netumutwala n'asoma n'abeera omuntu ow'enjawulo. Kyoyagala ekyo ekifaananyi weekityo nkyagala nnyo. That is tutunulira mirimu gya church byoyagala okulaba ng'otuukako ng'omukyala. Tubalina already weebali tubalina nga olumu bajja naye ng'omwana ali supposed kuba ku ssomero ate n'omulaba n'omubuuza olumu n'agamba mami talina ssente. Yes. Okay, so ku lw'obulungi bw'omusumba abasabira ku church eno netumiikiriza otula mu mmotoka ya mukyala pastor naye just being nti mukyala mwangu talina buzibu ku muntu yenna. Era wano wenyini wengendo osabira bannaffe mwenna abatulaba tuli bangi twogera kino na kino na kiri ono mukyala wa ddembe okitegeera officially yes gwe muntu gwokusoosa okwogera mu kamera bw'oba baddeko mu kamera yonna togibeerangamu gwe mulundi ogusookedde ddala bannaffe nze asoose on record so bambi nsaba mumukwate bulungi
bye mbadde njogera obisanze otya? Tuli muntu mubi. Hey. Oyinayo sister? Ewaffe nze muto mu bawala. Egwe sembayo? Mu bawala nze muto. Gwe muto mu bawala. Kitegeeza abasigadde babatwala? Webali? Nze asoose okuva. Bali available. Bali available, eh? Yeah, webali naye. Maybe you can try. Osobola ogezaako naye nga tebalina. Bali single. Tebabatwalanga. Webali wendi. Musumba wali. Olaba ebintu ebyekola. Kati singa mba netaaga ku support yo. Simanyi musumba ani yamuyambe wo naye kati nze singa mba netaaga ku support yo. Okinteremu omukono kyanguwe. Mba nkuyita n'obasisinkana. N'ogamba taa. Njagadde evening. Oba njagadde ono. Oba ono. Kiba gy'oli. Okay. Era ne weetandikirawo n'onoonya engeri ze. N'onoonya engeri gye mpitawo. Nabo ne banoonya engeri gye basiima. Pozi wagambye biki watunulira mu musajja ng'oggyeko nti wali oyagala muto. Biki byaba watunuliranga mu musajja by'oyagala? Qualities of a man. Ngumiikiriza. Mugumiikiriza. Omusajja ali hard working. Omukozi nga Pastor Jengo. Omusajja agaba respect. Yewe ekitiibwa ng'awa n'ekitiibwa. Nga naawe aba akusobola kukuyisa bulungi. Tebatera kusangika naye wamufuna. Kyeyagala okuwaako garanti. Namufuna. Sawa we tuli. Awo. Bwe babanga ne basista be beetaaga mu musajja byennyina. Oyo yenze. Ate omusajja ng'alina eddiini. Eddiini asitabeera mukkiriza. God fearing. Tebirimu bino nti oyina wootiikinga buli service gy'agendamu. Asaba kyenkana ky'olunaku. Eyo tetutuukayo. Ano olw'okuba ng'oyina register. Ng'ololokoolinga. Nsabye. Osobola okukikola siro nga toli good feeling. Nga mpretendinga nga mupretenda. Nakyo kitanga okikola nga with heart. At heart. Aho twayiseewo dda musumba. Kale n'olwekyo I think ngenda kusooka nkwerekereze. Ndabo bane musumba naamufuna. Kuba gwe mbadde okusookera initially okunoonyaako naye paka Katonda wakikoze ate gwe n'omusooka wano. Naye ali mu kujja. Naye nze obuvumu bw'oliko n'okkiriza omuvubuka ng'oyo abeera eyo nze nkutidde. Kyeka oli tugoberera amawulire ffe twamuteekako mu mawulire nga tumusibako abayimbi tewabiraba. Kati abayimbi abamu na mikwano gye. Wabimanya? Nze mbamanyi veni waliwo n'abajja ewaka. They are good friends. Ne tubimusibako ne tumunaayiza eno nga tumusanze ne tumusanga eno yonna nga tumuteeka ng'osirise. Ngambalaba. Kale lusi twogera. Naye leero baba tukuyina nnyo. Ababawala mikwano gye they are really good people. Ate oluusi kino kyemmanyi tekijjiira kukoma kati. Babeerayo abawala abajja with intentions kutwala abasajja babannaabwe. Kati musumba alabikira mu maaso g'abawala bangi. Tugenda kukola tutyawo. Just in case. Just in case. Tekijja kubeerawo. Tekijja beerawo? Tukoze kano ka muyimbi omwe yagamba nti gwe ndisanga ne honorable. Nja kumulagako. We tuyise oba bya Katonda y'abaageze. Katonda y'abaageze. Sina nnyo maanyi galwana. Olina maanyi gaaki? Gaagala muntu. Wonderful chat n'omukyala Pastor Jengo agenda okuba official. Era ng'emikolo bategeezezza egisooka ddala gyakubeerawo omwaka ogujja. 23rd November. We can't wait okulaba ku binaabeerawo. Tusaba Katonda buli kimu akikkirize, enkuba tebeerawo, kasana kabeere nga tekookya nnyo nga kakakkamumuko. Nabadde nyina n'ekirala kyenna kyongera kyogera na musumba. Njagala abatwagala bonna mutandika okujja. Mbere kakiiko akarisiivinga essente mujje tukole omukolo ogw'enjawulo.
Amina. Ekyokulala ntunudde maaso okulaba nga mbafuna koko emboozi ezinjawo nga kati gwe ng'omukyala ku myaka gyo otubuulira ebirungi ebibeera mu bufumbo. That is ng'omaze obbuyingira. Ne Pastor Andrew Jengo ayongera otusomesa ku bufumbo. Kuba eriyo ffe kati abamu nga tukuze n'okukula omusinga naye ng'okigambo obufumbo tetunnakiri. Okitya. Tukitya tetunnakisembeza nnyo, you know? I know. Yeah, so byonna byonna tujja kuba tutunya mu maaso awo kubiraba kakikolekera abantu buba kakibobalekera for now. Manyi tujja kwongera okwogera kuba kati tutandise paka wali mu maaso nga twetegekera omukolo byonna ebyo sima bridal bikishawa simanyanga kasiki mukolo mbaga baby shower ngenda kubeerawo nsuubiza yes kubalonga abagenda sooka kuba kakibobalekera abantu mbagala nnyo mwebale kunjagala naddala abantu beekawala banjagadde mujje tusabeko nammwe God is good muwagale Katonda Mukama abankuumire era bebale kwagala mwami wo bebaza okwagala omwami wo bebale kutwagala mwenna kale ngenda kusaba Katonda abatukuumire musigale nga muli bakakkamu ngambye nti omukyalo no mu receiving nga wazze nga wali bambi bamufuna manya lwa abantu abamu nga muwayize kinga nga mumwaga ebintu mumbirabire wala bali abagenda okwefuna nti bakumanyi nnyo bakulaba ku kino na kiri okitegeera batandikadde so kansubire history wo gwe tekikuluma talina wakunyigiririza oli okay that's good so tusaba Katonda abawo obulamu atuwa obulamu emikolo emirungi n'obufumbo obulungi so bambi twongera okubayita mujje musabeko waneeka wala we tuli ku revival Christian Church Center Church mujje musabeko n'omusumba Andrew Jengo so services zibirawo okuva ddala mu weekdays wabirawo lunch Wednesday wabirawo regular Wednesday regular Friday overnight then Tuesday, Thursday, Saturday, waberayo counselings if you want to see him. Okay. Kale. So, mujja kujja tubeere nga ate tusabira wamu, twongere okuba nga tutendereza Katonda naffe atukolera ebyamagero ebifaananako weebiti. So, nga nfuluma emmotoka yo, ebyokusoma onaddamu birowoozaako oba ekimala. Tujja kwongera kirowoozaako. Naye ng'ekisinga okuba ekikulu, omukyalo n'alina ayagadde nnyo okubeera ng'obudde bwa bumalira mu charities agenda okuba nga atateekako obudde bwe okusingira ddala nti yali yakitandikako so nsaba mwenna abasobola okuba nga yasitye mumusupporting lwaki nedda nkyalina okulinda omusumba bakyemba baddeko kimala bagunti nazze wano okulinda kwange tekumusazeeze nyiza obutalinda musumba n'enkuba etonnya endi wano omukyala mufunye ebinyuma nfunye mukyala musumba officially era kati kanzireyo nsooke mumulinde ng'era kale wendi weewo so mbebaza bannange okuba nti mugobera emboozi zaffe tugenda kuba nga tujja mu kitundu ekyokubiri nga twogerako ne Pastor Andrew Jengo ayongera okuba nga atubuulira bitambula bitya wano ku kkanisa enteekateeka z'emikolo kwajja okuba nga atugattirako n'ebimusoomooza asobodde atya okuba nga abiyitamu so nze lujja ku Cavuton mwebale kuba nga mutugoberera era mbaga temuvaawo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp